Akatambi k'amalaya Brenda Miles ak'obuseegu kafulumye. Kiki ekiddako? Tosseetuka. Muje baleko gyonna gye mutussako engalo mikwano gyange mbeebaza okubeera nga temukoowa kuntegeranga matu. Mbasasirako mmwe mwenna bayita mu bizibu eby'enjawulo so nga ate bambi mbasanyukirako mmwe mwenna abatuuse ku buwanguzi. Abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, mbagaliza buwangazi, mbagaliza buwanguzi buli kimu mikwano gyange kye mukwasaganya. So nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe bambi nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwummuze mirembe ate era bw'atyo agiramuze kisagumya emitima bakaabi nganda ssaakaate n'ab'emikwano. Mukwano gwange nziza okuyisizaawo ate eggulire lino so nga ate ngenda kuba buteerevu oluvannyuma lwa lino komawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala kale n'olwekyo bambi gwe atana subscribinga teekako akadde buteerevu tojja kujjusa ane n'ofuna updates gage mawulire ate agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano saakaate n'abo bonna abali wabweru w'eggwanga. Amawulire gonna agagenda mu maaso kuba nkuba kyeyo saakaate n'okubeera nga ennaku ezimu tubeera wano nga of course twebulirira twewa amagezi ku nsonga ezitali zimu oba endala ng'era oba oliawo wenzize ate essaawa eno yennyini. So nga ate mukwano gwange nga woolaba ate eggulire lino lyenkuleetedde yeeyo omwana muwala Proud Malaya Brenda Miles. Ono nno munnaye ng'ate obwamalaaya bwe ye abukolera ate wali mu ggwanga erya Dubai. Kyamanyi nti abasinga obungi mumanyi kubanga munnange TikTok emutumbudde nnyo avaayo n'ayogera byonna by'ayogedde n'awemula n'avuma baavumye kwegamba abamwogeredde naye n'abawa level bw'ati ate munnaye bw'atambuza obulamu bwe. Kati nno munnaye SB4 yamukyazaako lumu ku mukutu gwe ogwo tuggusa ensonga bw'atyo ne yeesoma nga ye wali omugezi ennyo we batayinza kubeera ng'ate bakola ki bafulumya obuseegu bwe bwonna mbwe era ye mugezi nnyo era n'abuuza n'okubuuza nti mwali mulabyeko katambi kange ak'obuseegu bwe wantu wonna. Kati nno munnaye twabadde tukyali awo nga boom nga mwana mulenzi akatuteerayo ate wali wonna. Munnange twabadde tukyali awo ng'ate tetugwa katambi ka Brenda Miles ak'obuseegu. Ndowooza oyo omuvubuka gwe yabadde naye we baamaze byonna bye baakoze bw'ati ate akatambi n'akakwata bw'atyo n'akasheyalinga. Jjukira nti babadde mu nsonga ezo nga bonna balina amasimu bali mu kurekodinga. Kati kiteeberezebwa okuba imbu omuvubuka oyo ye yakutte akatambi ako nga bamaze okukola byonna bye bakoze ate ne Brenda Miles bw'ati ate n'akapositinga ne katandika okubeera ng'ate katambula ku mikutu gya social media egy'enjawulo. Sisobola kubeera nga konna nkakulaga nga munnange ate we kali kubanga munnaye YouTube erina amateeka agagifuga. Kale n'olwekyo togenda sobola kubeera nga okalaba mu bulambalamba wabula nga munnaye kabadde keeko. Mwana muwala ate munnange yatulazeeko ku kiki kyalinawo naye nga si byangu n'akamu naye nga nze nyongera okukubiriza abawala mwenna abali eyo abatali bamalaaya naye nga mulina ba boyfriend bammwe nga mulina ensonga ezo ze mukwasaganya ezo muli mu mukwano gwammwe mulina ebintu eby'enjawulo bye mukolaakola. Bannaye ebintu by'okukkiriza omuntu okubeera ng'akulikodinga nga muliko bye mukola bannaye ekintu ekyo tekiriyo. Abawala bangi nnyo babeera mu mukwano n'abavubuka kati nga bwe tulaba ono Brenda Miles gwe kyatuuseeko olunaku olwaleero. Munnange gwe kikuwo kyakuyiga tokkiriza nga mulenzi kulikodinga nga muli mu mukwano ne wooba omwesiga otya kubanga ekyamazima abantu tebeesiga tomanya kiki kigenda kuba kyankalanya. Ate abantu abamu okwata obuseegu bw'obupositinga asooka naku blackmailing nga ayagala osooka obeeko by'okola. Ayinza okusaba ssente, ayinza okubaka ebintu eby'enjawulo by'akusaba n'agamba senga tokikola ngenda kupositinga. Munnaye n'akuteeka mu katyabaga oba oliawo akusabye ssente z'otalina akutiisiza oluvannyuma akutta akatambi kakoze eki akapositinze. So bannaye tokkiriza muntu yenna alina kurekodinga nga muli mu nsonga ezo ez'ekikulu. Bannaye ebintu bino biswaza yadde abantu abamu beekaza ne bagamba nti ekiseera we kinaayitawo nga babyerabira naye munnaye gwe kateeberezaamu senga olaba omuntu omu nga akatambi ak'obuseegu kali kafulumyeko w'omutunuulira bw'oti ki ekisooka okujjira mu birowoozo. Era yadde ebintu biba byayitawo naye era tosobola kukijja mu bwongera olulaba omuntu oyo bw'oti ojjukira akatambi ak'obuseegu ke walaba. So bannange mikwano gyange tubeere beegendereza nnyo binene ebintu biswaza abaana bo ebintu bino bajja kubibajjirayo. Abantu bo b'owangaliramu ojja kuswala mu mikwano gyo. Abantu abamu bagenda into depression ne betta ne beetuusaako obulabe olw'okuba bambi batya okubeera nga society basonzeemu ennyo abantu baboogerera. So bannaye mikwano gyange tubeere beegendereza both abasajja n'abakyala kubanga n'abakyala abamu nabo batandise okubeera
nga ate nabo munnaye bakola omuze guno gw'okwata obuseegu bw'abavubuka be babadde nabo ne babapositinga. Banange tubeere beegendereza kubanga munnange oyinza okuba wagudde mu laavu n'oyo omuntu gw'oli naye essaawa eyo naye tomanyi mutima gwe. Kale n'olwekyo beera mwegendereza munnaye osobola okubeera ng'ate okuuma obulamu bwo. Naye nga ye Brenda Miles we twogerera baamwanise yali yeetenda amagezi ku luno munnange yafunyeyo ate amusinga amagezi bw'atyo n'akwata ate munnange ate obuseegu bwe bw'atyo n'abupositinga. Byebyo n'omukwano gwange ate ebigenda mu maaso eruuyi eyo naye nga ngenda kuba nkulekerako bu vidiyo bunene obwa mwana muwala ono. Ate abeeko ensonga za kujjukiza gwe omuvubuka mpuliriza nga weerabidde munnaye ate by'oyina okubeera ng'ate okwasaganya bw'atyo amenya amawanga n'agamba nti owe Uganda boyfriend oyina kukola kino ali e Dubai kino ali Abu Dhabi kino. Ngenda kuba mukulekerako omukwano gwange naawe weesekeremu naye nga nkwagala nnyo nkwagalira ddala. Kyengenda okusaba kimu toseetuka nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala obudde buno bwennyini. Kusaba subscribe nga gwatana bateekako akadde mukwano gwange like nga video eno woba ogyagadde sharing woba ogyagadde abankumira takumira mpeera. Goodbye for now naye ng'ate nkomawo kale n'olwekyo toseetuka. Naye bannange ba boyfriend b'abakadama mwe simala kuvaayo kubajjukiza mwe temwewabulako okiwulidde ekintu ekyo kati tugambe temulaba kigenda mu maaso tugambe nti temukitegeera nti Christmas etuuse tetulabayo kanye gweyogera ne maama talina kyakugamba kiva gye muli naye nga nze we neewaayo okubajjukiza nzize mbasomere bye mugenda okukolera ab'ekika kakati ngenda tandika n'eggwanga lyo bwe nsoma erinnya ly'eggwanga lyo ojja kuba weetegedde okole nga bwe ngenda okugamba okiwulidde ekintu ekyo boyfriend. Ntandise ne boyfriend we Canada America n'okudda waggulu. Boyfriend we Canada sindika sente zigenda okuddabiriza ennyumba so that Christmas ebeere ng'erabika bulungi. Maama yangambye n'amabaati gatonnya sindika sente bagula amapya. Okiwulidde ekintu ekyo tuddeko boyfriend we Dubai. Boyfriend we Dubai gwagenda osindika sente gwagenda osindikira ekika kyange sente zebagenda okukozesa ku Christmas. Senga baakojja ba maama bonna n'abewaka. Okiwulidde ekintu ekyo tuddeko boyfriend we Saudi Arabia abo baba ba airtime. Boyfriend we Saudi Arabia njagala ku Christmas osindikire ekika kyange kyonna airtime. Okiwulidde taata maama senga kojja maama muto taata muto bonna ne baganda bange ate nange onsindikire airtime kubanga ndibani n'okwogera nabo saaka abala ate teweerabira okunkubira ku Christmas. Okiwulidde ekintu ekyo tuddeko boyfriend we Bahrain abo baba ba online shopping. Kakati route eno njala kituuke mu boyfriend we Bahrain abantu bange njagala bambaleko engoye nga zivudde ebweru. Kakati njagala bakolere shopping mu Shein abo basindikire oyina okusindikira abaana bakadama baba yaleke Uganda engoye nga ziva bweru. Okiwulidde bw'omala osindikire ab'ekika kyange abalala engoye osindikire maama ne senga gomesize bagenda okusabisa ku kyaki osindikire taata esuuti taata muto ne kojja obasindikire ekanzu ne suuti zaako. Okiwulidde boyfriend we Bahrain bw'omala osindikire maama muto akasuuti skati ne blouse nga bifaanana. Okiwulidde ekintu ekyo tuddeko abe Abu Dhabi ne Qatar abo ba DP ne profile ba boyfriend we Qatar ne Abu Dhabi tugenda kwekubya ebifaananyi ebipya tubibasindikire nga tetusibye ebitutwa nga twekozeko akaviri ka Christmas ezo eziriko muzikyuse ku Christmas muteekeko ebifaananyi ebirungi. Okiwulidde ekintu ekyo n'ensembayo n'owe Uganda ne bw'otemenya omwavu tapapa. Okiwulidde boyfriend we Uganda ku Christmas njagala zigenda okuwera ssaawa 2 ng'otuuse ewaffe. Okiwulidde osooka obuuze bazadde bange nkimanyi toyina mpisa naye route eno babuuze ng'ofukamidde omwavu taba na mpisa mbi. Okiwulidde bw'omala obayambeko okusala ebisolo enkoko endiga ente n'embuzi n'embaata n'ebirala. Bw'omala ogende mu lusuku osalire maama wange endagala zagenda okufumbisa emmere ya Christmas oyase enku zagenda ofumbisa emmere ya Christmas ogende ku luzzi okime ebidomola by'amazzi 20. Bw'omala obeebaze okuzaala omukazi yalinnya ennyonyi oba osabire n'emikisa. Era nange n'abayimbi b'e Uganda nabo balabye. Okiwulidde ekintu ekyo kuba ogenda osanga omusajja ayina lwasa talina sente talina yadde akalevu ku kirevu kye naye ng'alubiza ayimba omanyi buli kimu kyabalamu nze wabalawa bro wabalawa. Bana Uganda nabaga nti si buli kayimba akafuluma nti mukakole mu challenge si buli kayimba akafuluma nti kamwe si bwa buli omu. Okiwulidde ekintu ekyo mbadde nsaba akayimba mukalekere abasajja abayina zibwagunga zaabwe ate nga bayina n'omusimbi ogutokomoka mu waleti zaabwe. Okiwulidde ekintu ekyo okosanga omuwala wa Uganda
talina yadde akamina alinga lubaawo, talina yadde ebbeere, talina yadde dimples, talina kazigo mu mannyo, talina nsingo biseera, talina wadde n'ekikumi. Naye ng'ali bizi ayimba omanyi buli kimu kyabalamuze lino ttaka gimu kwosiga wabalawa sisita baneemutulekemu